Greetings. I hope everybody's doing okay. Now this is a football together around your first starting. Akasajja kwempulidde mu screen ku mukono gwa left wali okawuliddeko. Wano ngenda kwogera n'abantu abakola oba abasoma ku French Revolution. Akasajja ako bakayita Robespierre. Kati omwami oyo mulaba ali ku mukono gwa right. Ayina ekintu kye yangoppera kasajja ako naye nga kikola mu revolution eno. Kankuyambeko gwe atakola history oba atasoma nnyo ku French Revolution. Akasajja akolaba ku mukono ogwa kkono ka Robespierre ekisinga okukatambulirako mu byafaayo bya Bufalansa bakiyita the Coff effect. Coff effect etegeeza ki? Etegeeza small acts that feel small but cause a very bigger shockwave. Nti kakikolanga katya? Robespierre yakolanga ebintu ebyalabikanga ebitono oba yakolanga statements ezalabikanga entono era ng'oziwuliranga entono naye nga zisobola shockinga or causing a shockwave in the entire European region. Mu bufunze Robespierre ne bwe yakololanga Europe yonna yawuliranga nti akasajja kakolodde. Kati sooka otunule ku mwami yali ku mukono ogwa ddyo. Obadde okimanyi nti ekintu yakijja kasajja ka Robespierre. Small acts that feel small but cause a bigger shockwave. Kyatuka ekiseera mu Bufalansa muba mu Bungereza nga Robespierre ne bwasinizinga the entire European region ngesinizinga. Bameka bajjukira press conference yabadde ekavule. Omusajja yakoze statement emu bwe twogerera emmese ebikere embaata kirungube zonna zatandise dde okukolola. Omwami oyo mulaba ali ku mukono gwa right. When he coughs Uganda yonna ekofinga. Nkudiremu bwaseka bamaliriza basese n'obudde buno bebuuza senga basese lwaki asese. Buli muvu gyateekinga wabeerawo beetuuza mu kasonda okola okunoonyereza lwaki agiteekinze. Buli statement gyakola ekozinga bigger shockwaves. Twakafubutuka mu luyimba as of recent yakata oluyimba lukozinze shockwave. Yategeka parade ekafule ku mazaalibwa ge. Parade nekozinga shockwave. Obadde okimanyi nti ne bwakola ekintu nga kirabika ng'ekitono ennyo, a very small act that appears to be small, causing a shockwave e Uganda awo buli muntu n'akankana empale. Yakoze statement ku bannaffe aba Buganda mulimu abanyinyeze abajegajega abasiru wadde nga yabadde mutuufu 100%. Lengera shockwave happenings. N'ekirala kye yankopera akasajja kano akali ku mukono gwa kono ka Robespierre nti kalinga so calculative. Kakola ebintu mu nnaku eza bulijjo in the normal days naye nga kagemye ebikolwa ebyandibadde bibaawo in the near future. Kali kalungi nnyo mu preemptive measures nti kanogeranga ebizibu by'omu biseera by'omu maaso eddagala in the present days. Kankuzeeyo katono. His Excellency Kyagulanyi Sentamu n'ekibiina kya National Unity Platform nga bakawemukira erisajja Jebayita simpuuga. Waliwo abatwala move eyo okubeera light era waliwo abalowooza nti move eyo yali nkyamu. Okusingira ddala abantu abali bawangalidde mu ligimu ya Dr. Kizza Besigye eyali ebikkirira ebikolobero ba members baayo bye baali bakoze nga bakolaganye ne regime lwansonga bo baabisirikiranga. Abasinga ku bo baagambanga ekintu kimu wadde nga yabadde mutuufu ensonga eno yandigikutte mu ngeri endala bo bagiyita ngeri ya kisajja kikulu era bagamba
yandimakinze sure nnyo nti decision gye baateekinga tebagiteekinga publicly, bandigikuumidde mabega. Little did they know nti akasajja kaali kakutte calculative move egenda okukatereeza mu biseera ebijja ebyo mu maaso. As we speak right about time, obadde okimanyi nti tebaba kunogera kizibu kya Mathias Mpuuga ddagala nga bwe bakinogera. Obudde buno NUP teyandibadde yadde n'omwaganya yadde n'ebbeetu eryogera ku bukadde 10 obwafulumye mu bufunze. Muvu ya Museveni yali yakujja NUP mu kifo weesobola okwogerera ku extravagance ya ssente y'omuyiwa omusolo. Anti kasita batega owuwo ssente n'otakyogera ku publicly n'otachallenginga, babeera bamaze okusiba omumwa okuddamu okwogera ku extravagance yonna eya regime ng'owuwo bwe yafuna wasigala obutisa emimwa. Akasajja kakiraba ne kagamba, mwagala kukyusa goal post yange, mwagala kunsiba mpingu ku extravagance, kubanga engeri Museveni yali agenda okusibamu NUP empingu obutaddayo kwogera ku extravagance of the taxpayers money. Baali bayitidde mu lisajja lye Mathias Mpuuga, anti muba kusirika ne mutogera ku bitano bye Mpuuga lye byafuna. Obudde buno bandibadde bakusiba dda emimwa nga tukyasobola okwogera ku extravagance, kubanga naawe oba ofuuse part of it. Omanye ekinyiiza n'ekyennyamiza nti wakyaliyo ekyana kya Buganda ekiri eyo ekirowooza nti muvu ya NUP yali nkyamu. Tukyalinayo ekisiru, a certain idiot out there gamba nti move eya NUP yali nkyamu. Wuliriza ebigambo byo. Tebakutuma abantu abatekinga decisions ez'ekipaku n'olonda omwami oyo aliko mukono gwa right. Nkuddiremu buli move omusajja oyo gy'akola eriko omusajja omugezi mu byafaayo eyagikola. Obudde buno Rwanda bwayasimula the entire Uganda sneezes. Nkuddiremu, if His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu sneezes right now, the entire country sneezes. Akola statement olunaku olwaleero buli muntu n'abuna omubawo n'atagala gavumenti n'etuula obufofofo. Nakugambye nga ntandika ennaku zino akola statement ebiyenje ebiku zikirungube obukolwa embaata n'embuzi ne zituula mu busonda zitandika okwebuuza lwaki akoze statement ekika ekyo. Ladies and gentlemen, revolution yali ebulamu omuntu ng'oyo. Omuntu akofinga akola small acts ne zikozinga a very bigger shockwave in the land. Teweerabira 226 tuli bwe tuti wamma ffe tukalonda, ffe tukakuuma, ffe tukalondoola, ate kano ko tugenda kukabanja. Video egenda okuddako olunaku olw'enkya egenda kuba ennyonnyolera ddala protest vote kyeki, goal ya protest vote egenda kubeera ki, what's the end game. Tugenda kuba tutunuulira the end game, kye twetaaga okukola, tulina kikola tutya ate